Kulamusako omulungi ali ku munnyo ogamba otya yonna gy'osinzira okubeera nga weerunga. Tuli mu program tambula n'okumanya nze kisa kyatagenda ndi n'omulungi Susan Makula Bujengo. Program eno ekuleetebwa Stanbic Bank. Bagamba nti tomala gasiga nsimbi sigeze ekigendererwa ne Stanbic Unit Trust ng'oyambibwako abakugu mu kuzaaza ssente okulaakulane. Abakugu mu by'ensimbi bawuliriza ne bakuwabula ne bw'oba okozesa ssente entono zitya ezitandikirwako ziri emitwalo 10 zokka. Katukuyamba okubise mu ssente zo otuukiriza ebiruubiru lwabyo. Oba oyagala okumanya ebisingawo kankuwa essimu 032 22 66 49 gikubeko babikubuulire oba weereza email ku sbgsinvest@stanbic.com. SBG Securities erungamizibwa Capital Markets Authority of Uganda. Tulina overnight kansubire toweerabidde buli Lwakutaano oluli mu zino ennaku 42 ez'okusaba n'okusiiba mukwano wajja kubeerayo overnight siza kusula waka kansubire nti weetegese ate nga nnya October Independence Night olwo nalwo lwetegekere lwabwereera okuyingira tewaba kumulyanga akugamba musooka oleeteyo ssente funa bufunyi zikuleeta na zikuzzaayo kale naye era n'ekirala tuzimbe Pentagon tugizimba buli lunaku kwata essimu yonyige *2 olondeko omutendera namba 2 okugamba pay merchant otekemu merchant code M070 otekemu omuwendo gw'ensimbi bwe kusaba reason tekamu HPMI oba Pentagon oba Church owereze ku namba emu okukakasa nti ssente oziwa House of Prayer Ministries International olwotekemu PIN. Essente ezo osobola n'ozitwala mu bank. Tulina account mu bank ez'enjawulo mu Centenary Bank, mu Stanbic Bank, mu DFCU Bank, mu Bank of Africa ne mu Equity Bank. Osobola zitwalayo n'obeera ng'ozimbye ennyumba ya Mukama. Weebale nnyo, weebalire ddala. Operation kusima musingi omwaka guno nga tegunnaggwako. Kale, program tambula n'okumanya nze kisa kyatagenda nga ndi n'omulungi Susan Makula Bujengo. Katweyongereyo. Tukwebaza okuba ng'oli ku munnyo webale kubanga okuva oba kiro oba ku makya w'otandikidde abamu ng'oyinza okuba essaawa zino waakatandika okuteekako radio then ojja kgenda olunaku lwonna. Tukwagaliza birungi Salt Media eriwo okubanga ekuyigiriza ekusomesa ekuzimba omubiri n'omwoyo era nga tukiriza Mukama nti ajja twongeranga ekisa buli lunaku tusobole okubanga naffe tufuna ettaffaali lye tuteeka ku bulamu obwo. Twogera ku nsonga z'endwadde naye njagala okugamba nti bw'oba oli stressed essaawa zino budde bukyali oyinza okuba olina ebintu byewasuza olowooza ne kakati ku makya waliwo ayina kyakkoze oba waliwo embeera gy'oyitamu. Tokkiriza embeera eyo gw'olina ogijjawo. Katonda yakutonda nga you're supposed to have dominion. Embeera togikkiriza kujjawo. So bwe yatutonda teyawa environment buyinza ku ffe. Ffe be yawa obuyinza ku environment gye tulimu. So buli kintu kyonna ekikustress ng'okirinako obuyinza. Ondowoozesezza omuntu akedde nga ali mu kweraliikirira engeri gy'agenda okutuuka ku mulimu oba nga yeeraliikiridde mukama we oba yeeraliikiridde mukozi munne oba yeeraliikiridde amugamba naye oba leero oli late kyo kyalina kyakukola. Tolimba genda bugenzo nnyonnyole mukama wo ki ekyakutuuseeko. Abamu tebannyonnyole oba omugambe I'm sorry I overslept. Kikubewo wekiri nti okulimba singa Yesu adda kati nga ndi mukugamba nti enkuba yatonnye. I'm sorry I overslept. Kati reaction ye togiyinako buyinza. Waliwo abatta abantu. Kati tottisa muntu yogera amazima omugambe nabadde ntwala omwana ku ssomero nembeera late nsaba kunsonyiwa. Nasuze ntunula nabadde n'omulwadde ku makya ne neebaka nnyo essaawa ne zimpitako nsaba kunsonyiwa. Reaction ye togigenda gifuga. Tosobola fuga bantu gw'osobola gwe wekka okwefuga. Kati abalala esingo batawaanya be bantu bemwetolodde ebigambo bye boogera. Kati buli lw'onokkiriza abantu basalewo engeri gye weeyisa n'engeri gy'olowooza n'engeri gy'obeerawo togenda tuukiriza birooto byo togenda kulaakulana. Let people be. Omuzungu agamba so bw'onooleka abantu ne bakusalirangawo ne bakulowooleza ne bakutawaanya wakedde ku makya olina ekirooto wakedde ku makya olina ekiruubirirwa. Bano bagenda gabalenga amaggwa g'osanga mu kkubo ng'olina w'olaga gajja kufumita naye tegagenda kutta
bw'onoomala otuuka gy'olina okulaga bennyini be bagenda okwagala okujja okubeera ekitundu ku success yo. Mulimu n'abantu abamu nga tubamanyi the kind of words they say about us nga tetujja kubakyusa, tetugenda bakyusa. Ng'oyo omuntu eva yagenda okwogerako bwe wakoze kino oluusi nga yasuubula amawulire g'otamanyi nako. Abantu bano tubaleke babeere bitundu ku bujulizi bwaffe. Maaso bagenda kubaawo. Katonda ayinza okuba alina story gy'akuzimbira nga bw'onootuuka ng'owe omuweereza olina ekyokugamba abantu nti nze nnina we nnayita nga baganda bange be baali tebanjagala nga Dawudi, nga baganda bange be bantunda nga Yusufu, nga batudde awo, nga mikwano gyange gye neesiga ennyo gye gyanvaamu. Yesu yeesiga Yuda yali omu 12. Kati olina olugero terugenda kyuka. Either okkiriza n'ogenda nakyo oba ogenda lwana nambeera owonoona obudde bwo. Katonda aba yagamba ogenda yitaawo. Ogenda oyita. Let people be. Let people be. Well, bwe tugenda so twagala mukendeeze stress, mulekerawo okulowooza ku nsonga y'okwejja mu nsi oba mu bulamu bw'ensi eno buno obulamu bulungi bunyuma, ate bwe wejjawo kye nkugamba teri kigenda yimirira. Buli kintu kigenda beera nga we kiri oba obulamu bwe buba bugenze. That's the reality. Kati enjawulo y'endwadde zino ezisiigibwa n'endwadde ezitasiigibwa, z'endwadde zino ezisiigibwa zireetebwa obuwuka obuva ebweru w'omubiri gwaffe ne buyingira ne bulwaza. Ezitasiigibwa ziva ku mubiri gwaffe, ebimu biva mu genetics, munda omubiri gwaffe ne gukyuka, gusobola okukyuka nga guvudde na ku bintu bituli wabweru, si nti obuwuka bwe buyingidde, kati si buwuka. Ebifo bye tubeeramu bisobola oleeta omubiri gwaffe okukyuka. Engeri gye gukolamu. Katosiigiddwa kawuka naye environment. Ebintu by'okozesa tebikusiize buwuka. Wembeera nga wakukeera kulima. Si kyekimu ne wenkeera nga nze wano ku Salt kola. Si kyekimu. Environment za njawulo. Naye osobola okulwala nga environment yekuleetedde okuba nga omubiri gwo gulwala kuva munda. Gulwala gwo kuva munda. So endwadde zino ezisiigibwa twagambye zezo ezimu zojja okwewala HIV oba ezityo tujja ziraba COVID, ezonna typhoid fever ali mbuno obuwuka bwe twayogeddeko obuva mu bisolo biki obwo ebitunduza, naye tujja mwogerako nti obuwuka obwo bo buyingira mu mubiri ne kakuleetera omusujja gwe tuyita ogwa typhoid oba bayita salmonella. Waliwo akawuka akalala nga ka bacteria nga kayingira mu mubiri ne katandika okuleeta amabwa mu lubuto ako kebagamba akaviirako ki ulcers. Kati akawuka aka ulcers tulina obuzibu ku basawo. Abasawo ndowooza kansooke njogereko nammwe. Bwe muba mujjanjaba ulcers, mujjanjaba ulcers ki? Ulcers za njawulo. Yes, ulcers ezireeteddwa akawuka ndala. Ne ulcers, kubanga ekigambo ulcers kitegeeza mabwa. So akawuka, ulcers ezireeteddwa akawuka muzijjanjaba. Ne tubeera n'amabwa agaleeteddwa eddagala. Lwaki mugawa antibiotics? Ng'eddagala. Olyose n'oyogera ku kintu kya ulcers. Edda. Buli mwana nga tukyasoma, buli mwana yabeeranga ne ulcers basookanga mubuuza wali olwadde ku typhoid. Ng'emirundi egisinga abalwadde ku typhoid babeera ne ulcers. Kiki ekireeta ekyo? Ddagala. Katutandikire ku kintu kye bayita eddagala. Eddagala lyonna lye tukozesa ffe kati we tuliza mu lulimi lwaffe. Waliwo eddagala bayita anti-inflammatory drugs ezo. Kati tuyite eddagala lye tuyita mu luzungu baziyita non-steroid and anti-inflammatory. Ffe ze tuyita pain killers. Eddagala eryo lyonna omuntu tolina ddimira ng'olubuto olwereere. Lyokya. Lyokya. Kati teyina kira zonna zookya. Zonna. Kaabe panado tomumira nga tolidde. Bwe mba nasiibye omutwe nga gunnuma. Nina kusooka kulya. Sooka oteekemu ekintu mu lubuto. Oba oteekamu juice, oba oteekamu kyonna ekintu oba yogurt, ekintu kyonna kyonna ekisobola okuba nga kati ekintu ekirala totunuulira olubuto luno
nti lwo mu butonde bwalo lugenda kuta acid sika kye tuyita acid mu digestion mu kukuba emmere gye tulya buli digestion kyovola bagamba etandikira mu kamwa amalusu n'ogaaya ne mugendamu amazzi emmere tegenda mu lubuto nga nkalu n'omira mu lubuto muno kye tuyita stomach seebyenda olubuto lugenda kuta amazzi amazzi ago gategererawo okwokya kwayo wali owuliddeko kye bayita ekikeeto ng'owulira amazzi galinga agazeeno waggulu nga gakawa gookya ago gava mu lubuto kati amazzi ago buli we gava mu lubuto gavaamu ku digestinga mmere kati waliwo ebintu bye tulya nga byongera asidi okuzaalibwa omungi oba asidi oyo okujja mu lubuto nga temuli mmere golooza akolamu ki imagine acid ng'ali mu lubuto kyova olaba bwadda muno mu mumiro muno owulira mwonna nga mukwokya kyova otandika n'ogamba nina heartburn kati olw'ekibeera eri munda kati ekiba mu lubuto ki kati mu lubuto Katonda yakola mulimu emmere kasiteba mweri mulimu n'akabubi olubuto olwo olutayokyebwa nnyo naye waliwo buli lwogenda nga tolya kati ovola bagamba nti abantu abamu abakaaba ulcers nze kyenzikiriza ganze va ku mmere ey'essaawa entayiminge egenda kuleetera obuzibu ndya ssaawa emu nkeera n'endya oyina essaawa then nolya ku musanvu gwennyini nolya bannange nze bwengeza n'ensuka musanvu nga siridde olubuto olugenda kunnuma bwensuka 10 nga siridde kati omubiri gwo waguprogramminga kati ate ebanga reflex abaana ababeera mu ssomero nga balinda kadekeeka ssaawa za kino kikyamu nnyo era ku baana kyobola ulcers nyingi mu masomero kigenderere omwana aba taliridde mu budde kati naye omwana yasobola okyeteekako nti wadde akadde kakubye nsobola okulya ku 7 sobola okulya nga bulayo 10 kati omwana nja kugereza ekintu kye bayita reflex kyekintu okuba nga kijja kangereze nti ekintu kyonna ekiba kigenda kukwata mu liiso otemya tokiinaako buyinza kati nalabako mu ddwaliro waliwo omusawo omu w'abaana akaana baali bakazadde so alina bye yali andaga kati omwana baali bamuzadde omanyi okuba nga amukutte bw'ati n'abanga amutta naye ng'ali ku buliri akaana ne keekanga bwe kati ne mugamba ekyo kyaki nagamba olina checkinga reflex z'omwana yes naga tuzikebera omwana oba ali nnomo naga tukebera ebintu bingi okussa kwe nagamba tumugira paka bwakaaba okulaba ennyindo ze ogundi omuka gutandisa ofuluma omwana bamuzaala teyeebakirawo tulina okebera ebintu bingi kati waliwo ekintu ekikolebwa obukolebwa nga si gwa kiprogramming babutawaanya paka okuzuula nti kalamu kumbe balina okukebera nti buli kimu kiri okke nebakawunzika paka wekakaaba kalina okubeerako uncomfortable balabe oba kalamu kati waliwo ebintu ebijja ebikola mu mubiri gwaffe kubanga ekintu kyonna ekigwawo nga kikolebwa kati emmere buli lwegenda mu lubuto acid alina releasingibwa immediately emmere esobola okukubibwa egende mubyenda ebyenda biginyole biki bigifulumye egenda otuuka okufuluma walidde ekifi kiramba obubi bwo tebufulumyanga mu kifi kiramba ekyennyama nobwomira ebbogoya tafuluma bwatyo ekifi ky'enkoko kye walidde tekifulumanga so begenda ogenda mu byenda bajjemu ebirungo byonna byonna ngeno already babikubyekubye kati singa otandika okuprogramminga omubiri gwo n'otaguwa ate emmere acid abeera released kyova olaba otandika okubeera cramp ng'owuli olubuto olukuluma kubanga tonnalya gwe wakiprogramminga omubiri gwo kati guno omubiri nagwo gulina bye gumanyiira nti zino essaawa zino zino essaawa zakulya zino ssaawa zakulawo kiti n'omwana kasi gwegenderera omwana takabanga essaawa z'okulya tezinnaba bw'aba yamanyira nti alya ssaawa eziti ye talaba ssaawa tagirina ku mukono omubiri gwe guregisterinze essaawa z'okulya kati omubiri gwe buli lw'oguteeka ku programu y'okulya bw'otalya ogenda kufuna obuzibu irritation egenda kuba mu lubuto kyova olaba acid eyo bw'anaabeera released olowooza solution mata lwaki amata ge ga neutralizing acid
binoga bwennywa ku matampeweera oweweera neutralize nze neutralize nze soka olinde nze buli Tegawonya. manyi mazzi ge ga neutralizinga acid n'amata amazzi n'amata kati gwe buli lwoteekamu ng'ogamba buli lwennywa amata ntereera tojjeewo ekirala asidi yonna asobola okuba nga mungi kati waliwo ebintu ebimu ebyongero irritating embuto zaffe enniimu entangawuzi ebyo bwe bityo bw'oba olwedde olina amabwa kati nayo byennyini byongera kati obola nti bw'onooba ne ulcers waliwo ebintu ebimu bye bagenda okugamba osooka obireke kati ulcers zivudde ku ddagala sooka osimbewa wakati biri birina bibeeramu asidi wabitugambako enniimu entangawuzi kakati mpulira nnyo nti n'abalina asidi tebalya matooke amatooke nago galina asidi amatooke tegalina acid just nti gebanga emmere enkalu naye amatooke si mmere enkalu ekintu obugumu bw'emmere eyo bwetyo amazzi gaayo matono nga meereere amatooke naye amatooke osobola okugalya n'enva osobola okugalya gonna n'enva emmere etawaanya lumonde muwogo kasita obirya nga bikalu nga tolina nva abantu abasinga eyo emmere teri acidic teri nga bw'onoonywa kaawa bw'onoonywa soda bw'oba olina ulcers ebyo by'olina okukendeeza ebirina caffeine ebirina so bw'onoolya bino ebintu bino ebirala ebirina acid kamulali ekizibu ekigenda obaawo already olina amabwa so kati bino obeeranga atadde omunnyo era oliwo omugamba nagamba nedda kati nina ulcers sina bwennywa ntangawuzi kituufu kyobola entangawuzi pain killer kituufu naye ogenda kusooka olya emmere kitegeeza bw'oba obinywanga ddagala ssenyiga kifuba tobinywa ona empty stomach nina omukyala mulamu wange nali mbeera naye ng'alina ulcers naye ng'ate alina egundi nga njagala bamugambye akendeeze omubiri gwe olwa clots biki kati nga nina omukabulira juice wa weight loss naye entangawuzi irritating olubuto ennaanaasi irritating olubuto kati naye ng'ate bye bijja omuyambako n'enniimu kati ng'olina obiteekamu omubisi gw'enjuki mbitadde mu cucumber naye kye namukolanga ye kyatamanyanga saabimuwanga nga tamaze kukkuta asooka kulya ngagamba munange omanyi tebikyannumya lubuto ne mugamba kasita obinywa ku lubuto olukalu ebyo babiragirira bano abatalina ulcers nti kera ku makya nga tonera kintu kyonna tonakiteeka kintu kyonna mu lubuto nywa entangawuzi nywa nakino nakino bigendera still irritating olubuto wadde tolina ulcers naye at least ojja mmala olye kati gwalina ulcer tosobola biteekayo direct osooka kulya kati ate olina ulcer oli ku chai w'amajaani amajaani gayokya abamu munywa omwenge kati tulabe abasawo lwaki ngambye abasawo bw'oba ojjanjaba amabwa agavudde ku ddagala kitegeeza omulwadde oyo mubuulire eddagala lino nalino lindako omutwe ne gwa gukulumye tomira painkillers bw'oba ogenda zimira sooka olye then mujjanjaba amabwa agali mu lubuto agava ku ddagala bwe kaba nga gaava ku ka H. pylori akaleeta ulcers then mujjanjaba akawuka n'amakerenda g'akawuka ako ezo antibiotics zebagaba waliwo kakiti ke bagaba akawuka ako nga mujjanjaba n'amabwa byombi mutta akawuka yes mutta akawuka n'amabwa mugajjanjaba kati ate mugamba abantu nti ulcers ziwona mabwa bw'ofuna amabwa mu kamwa gawona kati ulcer ekizireetera obutawona kye mutagamba bantu nti agenda sigala ng'alya emmere esiikula amata manya amabwa agenda sigala nga alya emmere ereetera akawuka ako okuba nga kamultiplyinga naye ng'ali ku ddagala tetwerabira nti pharmaceutical industry esurvivingira ku ndwadde era we zinaggwawo kati nti bw'aba omuntu ng'alina ulcers bw'oba olina ulcers kitegeeza mu lubuto weetaagamu obuwuka obulungi obulwana n'obuwuka olwedde obulimu obubi ffenna tubulina n'ebintu embeera bw'olwala butandika ovaamu so omuntu alina omanya nti alina ebintu by'agenda okulya ebigenda oyambako obuwuka obulungi okukola ki
okuzaalibwa. Waliwo bye bayita probiotics abantu tunywe yogati ono bongo. So bw'oba olina ulcers bongo ajja kukolera oba ag'amata. Ekirala ekiretedde akawuka kali kaleetedde olubuto lw'okufuna amabwa oba okulunguula kyova lukuluma. Ekintu noonya ebintu byonna ebirimu omega 3 and omega 6 ze bayita fatty acids ezo. Ebintu ng'ebyennyanja by'ogenda okulya. Ebintu nga olive oil kyova olaba osobola omunywa ng'olina ulcers. Fatty acids ezo ezirimu zigenda kendeeza okulunguula kuli ate ziyambako okutta environment akawuka mwe kagenda okukulira. So olive oil osobola omunywa akasaanikira. Olive oil osobola omuteeka nga bw'onoofumba enva zo ng'ozitokosezza yiwamu buyiyi tosikisa. So olive oil agenda kukola lya carrots, ebyennyanja twogedde ku byennyanja. Ekirala teeka ze bayita fruits ne vegetables enva endiirwa n'ebibala mu mmere yo. Okusingira ddala n'ebibala n'enva endiirwa ezitali acidic. Eziri acidic mwe muli emicungwa, mwe muli enniimu, ebyo bisooka obiyimirize entangawuzi. Kubanga tuli mu kujjanjaba mabwa. Kati teweetaaga kintu kigolokosa bbwa. Liringa ebbwa nga litandise okukala nga liri ku mukono gwo. Bw'onookwata n'oyoza engoye nga bajjako kali akabadde kakaze nga lirisituka nga lidda bupya. Kati tugenda sooka tujjanjaba amabwa. Abantu ulcers ezivudde ku ddagala kyova olaba ennaku zino abaana abato bangi abalina ulcers bangi ababeera ku pain killers. Ate tuziba ku makya nga bagenda ku ssomero mira n'emisana ku ssomero mira n'olweggulo. Kati assa obulumi obuvudde ku nnyingo kubanga abadde ne malaria omutwe gubadde gumuluma ebyo byonna agenda okukakkana ng'afunye amabwa mu lubuto obuvudde ku ddagala eritaasa obulumi. Ulcers ziwona naye mpozi nga zaakula ne zifuuka na cancerous kubanga gyeziri ezo. Kati sooke tukomewo. Tuli ku ndwadde. So tubadde twogera briefly ku ulcers nti bw'oba ojjanjaba amabwa naye ate n'oziyiza. So bw'ojjanjaba akawuka ojjanjabe n'amabwa. Kati bwe twogera ku muntu alina ulcers bw'obanga oli ku treatment ate weewala ebintu ebigenda ozikola ki okuzisitula. So tugambye ntufuna ku bibala n'ebibala ebitalina acid. Kati ebibala n'enva endiirwa bw'ofuna ku ze bayita berries, strawberries oba bonna raspberries, blueberries, genda mu supermarket ezo berries nnungi ku lubuto lwo zigenda kukendeeza environment eri ebadde eyamba akawuka okukuliramu. Oyogedde ku berries. N'entuntunu nazo zigwa mu berries. Lya. N'entula nazo zigwa mu berries. Kati madamu oyagala kulya ntula. Mbuuza ne katunkuma nazo zigwa mu berries. Oyagala obusawa naye kye tugenda okukola ogenda kulya zino ze tugaba buno bwe tutunda obulinga obutuntunu. Entula zitujja ziddira. Naye ne katunkuma mulungi. Naye ajjanjaba katunkuma tujja mulaba tugenda kwogerako ku ddagala erimu nga mmere ezungu tetujja dyogera mannya kubanga abantu bakola ki bali abusinga eddwaliro lyo kale lirina okuprescribingira eddagala. Kati bino ebisigadde ebyokulya bino ebyewaka byebintu bye tulya bulijjo bazitwala nga supplements n'emmere gye tulina okuba nga tulya. So bwe twogera ku berries genda ogule berries. Ebintu ebirala ye broccoli ne cauliflower. Ebyo ebintu singa osobola obiteeka mu nvaazo then n'enva zonna eza green omuli spinach, omuli nakati, omuli ejjobyo, omuli doodo, ebyo byonna ddya. Kaakati manyi ebibuuzo bizze mu mutwe gwange. Ekintu ekiyitibwa ennaanansi. Ennaanansi eri acidic. Nayo ngiteeke mulimu citrus fruits. Ziteeke mu citrus fruits sooka ogireke. Ennaanansi eyo bw'oba onoogirya waakire nnyo mu juice naye teekamu ebintu ebirala ebibuzaabuza ng'emiyembe. Ebigenda okukendeeza asidi waabyo. Oteeke mukono omubisi gw'enjuki mu kifo kya sukaali. Kati ekintu ekirala tugenda kukendeeza sukaali mu kulya ng'olina ulcers.
sukaali ono kyekintu ekyasinga okuba nga kireeta environment ey'okuzaala ey'obuwuka okkuliramu. Sukaali gw'ogenda okukozesa ali nakyo, ali mu fruits n'omubisi gw'enjuki, kubanga omubisi gw'enjuki gulina ze bayita antibacterial properties oba gulina ebirungo ebikola nga eddagala erirwanyisa obuwuka obwa bacteria. Ate essaawa zino akawuka kano ke tulwanagana nako ka H. pylori ka bacteria, it's not a virus. Omanye ekirowoozo ekize mbirowoozo mu mutwe gwange, kati sukaali lwaki tetumulekera ddala? Sukaali tumukendeereza eddala. Bw'oba osobola omuleka muleke, kubanga emmere nnyingi erina sukaali, emmere kawunga, muceere, ebyo byonna zi carbohydrates, chapati nga n'ebyo byonna birimu already glucose amala. Bw'oba osobola okuva ku sukaali muveeko. Alabika naye bw'abanga azaala environment nyingi nnyo kazibe za kansa, kabe bulwadde bwennyini, so omugejjo byonna bisinga bitandikirawo. Kati ekizibu sukaali tumwagala mu caayi, tumunywa mu buugi, tumunywa mu soda, tumuteeka mu juice, buli wamu taviikako. Nedda nywa honey. Interchange. Yes, interchange. So naye engeri gye tumubeerako, ate abaana bamu bamwetaaga, basoma, bakola exercise ezo, ekikulu kasita oba ng'omukozesa, naye kyusaako kati mu kifo kya sukaali teekamu honey, mu caayi wo mu kifo kya sukaali teekamu honey, mu yogati mu kifo ky'okusaamu sukaali oba bongo teekamu honey. Ekyawula kino lugambo kino kya luzungu yogati. Fermented milk ye yogati, so kati ye bongo. Kati osobola omwekolera oba bano abamutunda bamukola wano mu Kampala n'abantu abamukola. So spices ezimu z'osobola okukozesa bagiyita turmeric, entangawuzi gireke. Turmeric kyonna bw'okiyita, ekinzaali ekyo ekiganda ekya yero, bw'oba tokiguze ng'ekinzaali, ogula emulandira gwagyo gulinga era ntangawuzi. Enjawulo ye kala eba ya yero, eno teyina kala, eryawo njeru. So turmeric oyo mutandika omunywa mu caayi. Ku makya bw'onywa nga tonnateekamu kintu mu lubuto, kwata caayi omuli omuli turmeric n'omubisi gw'enjuki ne mudalasiini, nga bw'onywa caayi biteeke mu lubuto. Turmeric, honey ne cinnamon. Ekibikuteesaamu bwe kityo, ebyo ebintu ebibiri, omudalasiini ne turmeric, biri anti-inflammatory, bikendeeza okulunguula, in other words ddagala ly'amabwa. N'omubisi gw'enjuki guli antibacterial, olwana n'akawuka, ate era nga guli anti-inflammatory, gukendeeza okulunguula. Kati omubisi ky'ekintu ekinyigebbwa. Kati bw'obisoosayo nga tonnateekayo mmere, osoose eddagala mu kintu. Nga bwe bagamba nti eddagala ly'ebiwuka sooka omire nga tonnalya. Abalala bagamba mira ng'omaze okulya. Kyonna. Naye waliwo eddagala nga lisaana okgenda mu mubiri gwo nga tonneteekamu kintu kirala kyonna. Bwe oba osobola likeeze mu lubuto, then n'emisana onywa, n'ekiro nga tonnebaka ng'omaze okulya, bye biba bisemba mu lubuto. Turmeric, honey and cinnamon. So bw'obanga olina akawuka ako, twogedde kati ekintu ekirala kizze mu mutwe. Turmeric ono nawulirako nti ne bana ng'otulo tukubuze ayambako. Ye turmeric alina egundi emigaso mingi nnyo. Tweyongereyo. So ekintu ekirala ye cabbage. Cabbage ziri mu nva ziri endirwa ze tusobola okulya. Cabbage abatalya mbisi, ogenda kwata cabbage, teekamu otuzi tutini kubanga cabbage zizaala amazzi. Teekamu obutungulu bwo, teekamu turmeric, bitokote. Bwe bitokota, kwata olive oil, oyiwemu, bijjeeko. Ojja kulya ng'owulira ng'ebisiike, teekamu omunnyo ng'ebya bulijjo. Bw'oba olya cabbage zo naye nga teziyidde nnyo, ozigira kuggyamu kali kabisi, zisigale nga zibwatuka. Bw'oba osobola okulya embisi zirye. Bw'oba osobola ozikuba juice, cabbage eyo gikube juice, teekamu turmeric, teekamu omubisi gw'enjuki. Ddagala lya ulcer oba ogana owulira kale tezinyweka, neteekamu omubisi gw'enjuki, kwata ku nnyindo. Nze ekintu ebimu bye nali nsinga obutayagala cucumber, naye nkwata ku nnyindo nga munywa. Kati nenywa n'emmira ne ndyoka nzisa, kubanga bw'ossa bw'owulira akantu bwe kaba kawonya. Munnaye nze cabbage ono nja mulya
n'ekyukamba nja mulya sigenda mukolamu juice nja kuba nkulimbye. Abadde njagala tutandika bizinesi ya juice naye ono juice ali medicino oyo. Wakabeji sijja munywa. Naye gwe nategeraganye naye okungulira ebikola ayaganye. Ani? Ate ani omusajja yalina okugabirira omukyala. Yaganye bizinesi yiyo. Kwe tandika bizinesi. Yaganye okuwa capital. Yaganye kabeji za mmeka. Kibe yagala ogula ebirala. Spinach. Nangamba yedduuka ogenda diteeka ali onoobeeramu. Kwegamba ensonga ze yampadde zonna yalinga ngamba osobola obbikola naye ogenda bbikola ddi. Kati ninafuna order. Oli ne mukolera bottle eya juice ne kati omala giteeke mu fridge. Ze mpa ssente bwe ziti. Ndoza bwe nina okukola bya order. Nina kukola bya order. So naye cabbage eno bw'oba ekyewunyisa kye kino sister. Bwe tuba balamu bitulemu okunywa bw'olwala obinywa. Bw'olwala oba tolina kyakukola obinywa. Kati kiba beta ne tutandikira eno nga tetunnalwala. Tuyige okwetangira bannange. Tetwagala kwetangira naye okwetangira kuyamba nnyo. Yes. Kati ebintu byonna ebigenda okwongera amaanyi akawuka akaleeta ulcers oba n'amabwa byewale. Ebisookera ddala twogedde ku fruits ebibala ebiyinamu acid. Enniimu, ennaanaasi byongera acid mu lubuto ebireeta olubuto okkuluma ne bireeta n'ekikeeto. Bw'oba olina ekikeeto n'entangawuzi. Bw'oba olina ekikeeto era nga kikuluma ebyo ebintu byewale. Nniimu, naanaasi, micungwa, ntangawuzi sooka obireke. Lindako ekikeeto nakyo kibeera nga nakyo kirimu. Biri eno biva eno wansi mu lubuto. Ekirala bw'oba olina ekikeeto bw'omala okulya togalamira. Tula straight. Emmere balimu okukola mu lubuto gikuba ogalamidde wano akabikka wano katandisa obikukaka kati nibiyitamu ne bidda waggulu ne bikwokya. Naye omanyi mala okulya tuula. Omanyi nti bajjajja baffe baatugambanga ebintu ebyo naye nga tetukkiriza. Omwana waamala okulya teyeebaka asooka kubuukabuukamukko. N'omuwere bw'amala oyonga bamuteeka wano. Basooka mumuteeka wano. Ekimuteesa wano mu kifuba abanga ayimiridde. Olw'ensonga olubuto luno olwa gravity ebintu byonna biba bidda wansi. Buli lwagalamira akkuse. Olubuto luno lwaki luyingiza tulina kankayita akasaanikira. Nga bw'olya kakka wansi ne biyitawo emmere ne bigenda ne kadda ne kabikkawo bubisi bwe batyo. Kati buli lw'ogalamira ng'ate obadde okkuse otaddewo kalumu k'okubikkuka ebintu bino ne bikola ki ne bidda. Tulina kunyonyeraza ebintu bingi kati n'olubuto lwaffe engeri gye lwakulamu. So kati ogenda olaba nga ebintu bino buli we bidda bikwokya asidi yakwokya abamu n'emmere eddirako. Kati bw'omala okulya beerako straight tuulako awantu w'otudde funa emboozi gy'onyumya leka emmere egire. Kyova olaba abantu abasinga agamba bannange ekikeeto kinnuma nnyo ekiro gundi binnuma nnyo olya ku ssaawa 4 n'oyingira buli ku ssaawa 4 n'eddakiika 5. Bw'oba ogenda kwebaka teeka ne piro ku mutwe ne mu kifuba kyo obeere elevated waggulu emmere nereke kudda. Tugenda kwebasanga mulwadde. Kale wulira. Tugenda kwebasanga mulwadde kubanga twagala obeere elevated. So kati omuntu bw'oba olina ulcers kye tugambye kyekyo lwana n'ebintu ebiri acidic. Zino citrus fruits zino zongera acidi okweyongera mu lubuto kati ate teweetaaga acidi ng'olina amabwa. Ekintu ekirala kye bayita emmere ziri spiced. Garlic ogenda mukendeeza, kaamulali ogenda mukendeeza, so ogenda byewala ng'okyali ku ddagala lya ulcers. Tujjanjaba ebintu bibiri akawuka n'amabwa. Ogambye garlic neki? Kaamulali ebyo bito n'ebinzaali bino ebisinga byonna bye tuteeka mu mmere ng'oggyeko turmeric. Turmeric kye kinzaali kyokka ky'osobola okulya. Ebisigadde birimu ebirungo bingi. Ebimu ojjasanga mulimu ka black pepper, mulimu ka white pepper, samu ojjafuna irritation mu lubuto. Kati byonna since tomanyi ki kye baateekamu ebinzaali byonna sooka obyewale. Lya envaazi eza boiro teekamu ka turmeric. Kisa kyefaza boiro simuyisa bubi. Naye boiro ampisiza ddala bubi. Ate nze munnange ekyebaliza Mukama. Boiro ndabira ddala nga kubonaabona kwennyini. I think ndowooza nze nazimanyirira ku mami.
kuva dda ng'alina sukaali kati nga yayinanga chat ey'emmere n'ekyennyanja nga tukirya boyiro nga talina obudde bamwe nti afumbye ate nga ne daddi tabiina mubuzibu kati ate abaana ffenna tulya mmere taata gy'ayagala na maama tebyatubuuza munaalya kino so ng'ebyennyanja bya boyiro nyama ya boyiro enkoko ya boyiro greens ziba za boyiro ebijanjalo ebya boyiro kawo wa boyiro era ekijanjalo ekisiike kimpisa bubi kawo omusiika mpisa bubi wansi newayo mpozi nga njagadde siika nga bono nga kasiikeko nina ku bagenyi abaagala ekisiika enkoko no gidi frying bwe bityo so nakimanyirira eyo ebijanjalo mubisusizza enno naffe asijja gaatubonyeebonye naye abakadde naye nammwe mulimbamu mukanyakyusa waliwo twalyanga akawunga akawunga akasiike okamanyi nga tuli akeeru ne muli akasiike kati akasiike ako nga mami amanyi nokabaweerako doodo yekka nga doodo alimu entula ensotte mukazi wa mukyala gwe oli muzibu sinsi mulidde akawunga kangi kati mugenda liirako doodo nga muli ejjobyo lwampaka ate nga litaddemu obutula eyo combination nga nzibu ey'ejjobe n'obutula anyway kati era weesanga oba tobiridde kati ate obutula nze obulamba mbulya naye si bungi kati ate bwe mbukaza powder mulya simulinaako buzibu mpulira nga atakaawa nnyo obutula mpozi nga kuliko ettooka wombeera nja bulya naye obutula nga mmere endala buba buganya naye bwe busotte bwanze nsobola obulya n'entula ennamba zintawanya naye ensotte tezirina buzibu ezo zirinaako buzibu so naye kale byonna emmere ojja kwesanga nga singa libadde eddagala bagambye olina odirya onywa akadomola kaabyo katandike kati so emmere zino eziri spice ebintu ebirungo bino bye tussa mu mmere byonna tugenda soka tubyewale bw'oba olina ulcers osooka ojjanjabe kati emmere eno lwaki tugigaana kubanga emu eyongera asidi mu lubuto ate olina amawa endala eya creating environment eyamba obuwuka buli okweyongera nga bw'olaba ensiri buli lwoyongera okulekawo ekitaba ky'amazzi kitegeeza environment ogicreatinze ey'ensiri kati ne mu lubuto nawo muba mwe mutyo waliyo emmere nga zigenda zaala environment bwetyo tokola kitabo ky'amazzi tokola kyekintu ekituufu ekintu ekirala gwe mwenge biya wayini bireeta inflammation byongera okukola okulungula mu lubuto avoid kankyogere ne mu luzungu avoid alcohol avoid bw'oba olina amawa mu lubuto oba ng'olina akawuka aka infection H. pylori infection akawuka wakafunye omwenge gwonna so nga biya ne wine abantu abasinga balowooza wine si mwenge buli lwogula ekintu kye bagamba nti kyakunywa beverage yonna kebeerako waliwo bateekako kye bayita alcohol content kyekikireetera okuba nga kirimu omwenge kati si nti kyo mwenge omwenge ogulimu gwe gukifudde omwenge so alcohol content ojja ssanga nga bw'eba teri ku 0 kubanga mulimu ezirimu 0.5 endala nga zirimu 1 endala 8.5 abalala nga kyonna ky'okuteekisa 100% alcohol sobola n'okuba ng'ogamba nti wine yakibataddeko mba alcohol content 30% ng'asinga n'ebyokunywa ebimu asinze ebyokunywa ebimu kati waliwo wine gwe tunywa abatanywa mwenge nga 0 alcohol content oyo wine bateramu kati kye tuyita ffe champagne ekika kya wine but it's called sparkling wine kye tuyita champagne champagne lya kifalansa linnya but it's sparkling wine kati oyo gwe tuyita non alcoholic yogo osanga ku mikolo gy'abantu abakkiriza abatanywa oba abatakkiriza abatanywa kubanga gye bali abantu abatanywa mwenge nga si bakristaayo so oba basiraamu so waliyo wine gwe baakola nga ye taliimu mwenge so wine yenna ali alcoholic ng'alimu omwenge muleke atali nywa weewala omwenge nywa onywa bugrapes bwo bwe bafamentinze buli awo naye tebataddemu mwenge waliwo ali eyo agamba nti bannange awo nga nze onkoze obuzibu naye mukama akulokola ove ku mwenge naye omwenge kulwaza ebintu bingi naye kati essaa zino tuli mu kulaba nga tujjanjaba olubuto luno olukuluma era yagambye tegawona mpozi nga olwedde olina kansa kubanga amanyi okutuuka ku eyo level
eya kansa. Gavaamu kansa? Yes, gavaamu. Akawuka kwe kabeera nga tekajjanjabiddwa. Kalya nga kakula. Ne kagenda ne kalya cells zonna ne zifa kakkana n'ofuna kansa. So akawuka kalina okujjanjabwa ky'obola omusawo bw'akebera n'akuwa eddagala ery'akawuka limire, then bajjanjaba amabwa n'akawuka. So kiti eyo gye bakuwa eya H. pylori gimale eyo, naye n'amabwa gali ogenda gajjanjaba n'emmere emu. Ng'ogirya ate endala obyewala. Ng'ebbwa ly'ebweru bwe libeera. Naye lino liri mu lubuto. Kaakati oba kibuuzo kyange kya busiru naye kankibuuze gujjako. Kaakati lino eddagala eriwonya amabwa ebweru eryo tube. Si tube tuzireke. Bino ebintu mbu kigagi, kibwankulata, sere, ebyo ebintu ebityo. Mba mbifumbye n'embinywa. Nerabidde wano kagundi kemaddengira aka herbs. Mbifumbye n'embinywa biyambako bulungi nnyo, binyiga amawa. In fact twali tukyogerako na off air ate ne tutakidda kyogerako. Ekigagi kino kifumbe amazzi, kyayi oyo omunywe oba amazzi ago ag'ekigagi oganywe. Osobola gwe kyoyagala hani naye hani n'obona omusaamu era tasobola ogenda kubanga ye ka bucket ka nomi mu Victoria oba ka oba tojja kiwulira kinywe guma. Then okwate ne sere ono sere ekizibu kye dose. Now sere bwogeza eddagala lyonna erya habbo bwogeza n'olifumba fuba nnyo okulaba ofumba ttono. Bw'ofumba eringi buli lw'oli bugumya yongeramu amazzi, kubanga buli lw'oli bugumya lyeyongera obuka. Kitegeeza dozi woba obadde onywa kiramba ogenda nnywa hafu. Buli lw'olizzaako nti lutokote n'obuka. Kati eddagala lino lye tuyita erya habo nalyo liba ne overdose. Okay. So serona anyiga amabwa, kiwankulata anyiga amabwa. Abasinga muntu alina kikunogera. Liringa yeddagala kyawo kubanga tugenda kwogerako n'eddagala erya habo. Katugambe ebintu byonna bye tukozesaawo ewaka, bikola bya mapeera, bya miyembe. Manye bikola bya mapeera sukaali, eddagala lya sukaali. Ndikendeza sugar, insulin resistance mubiri, kiyambako nnyo okulwana, kiyamba insulin eno kujjamu mangu sukaali mu musaayi gwo asobole okuyingira mu butafaali. So kyovulaba ddagala lijja sukaali muki mu lulimi luno olwaffe lijja sukaali mu musaayi. Ebikola bya mapeera ako kapya. Kati nga ebikola by'omuyembe n'ekifuba ne muno mwambala butonya. Naye bw'oba ogenda kukwata onywa essere, bw'ogeza n'omutokosa n'olaba nga amazzi ago gakyusa ekkala, toli mu kufiira ku bikopo bya ddagala. Abantu bano ababawa obudomola nga tebali licensed. Ekizibu bakuwa eddagala litaliiko dose. Mpozi nga gambye akadomola kano kamaleemu naye buli lunaku onywa ekikopo kimu kimu. Eddagala lino tolibugumya liteeke mu fridge. Kubanga abasinga buli lw'oli bugumya dozi yeeyongedde oba amaanyi gaalyo geeyongedde. Abazungu kye batusingako ba extractinga ne bamanya ekipimo kino kiri mu kakerenda kano bw'oba oyongerako omira bubiri. Kati bw'onookwata sero mmunywa kozesa jjiiko ng'omwana omuto. Kiba beta n'onywa eddagala ettono ne ligenda nga likolako mpola. Lyandikujjanjabidde mu wiiki n'ojjanjabibwa mu wiiki 2 dani okunywa eddagala eringi ne likuleetera buzibu. Era twasomesaako ndowooza ku herbal medicine eyo tujja muddamuko abantu abasinga tunoga bunozi ne tunywa. So ate ebimu bikonya obulwadde nti tolimazeeyo era. So kati ekibwankulata serenga bwanyiga amabwa g'ebweru by the way ne ulcers era bwakola ekintu ekigambo kye bayita ulcers kitegeeza amabwa kyobola oba ne mouth ulcers kitegeeza amabwa ga mukama. So katuli ku stomach ulcers ago. So osobola okunywa waakiri ejjiiko 2 ku makya n'emisana n'olweggulo. You can do it for a week ng'ozeepimira ggwe. Kati bwe tugamba ku bintu by'otalina kunywa bye tujja kwogerako ndooza ne ku habo tulabe doses ez'endwadde ez'enjawulo. Ekintu ekirala ky'olina okwewala
ng'oggyeko ebintu bispices ebyo ebirungo betusaamu ebibala n'enva endiirwa omwenge tugenda kukendeza ekintu kye bayita soda ne carbonated beverages. Carbonated beverages zino zireeta acid reflux, oyo acid okudda waggulu. So lwaki tugenda carbonated beverages ezirwa? Buli ekyokunywa kyonna kyoggula ne kifulumya gaasi oyo ogenda kikende sooka okiyimiriza. Nsooke nkyesonyiwa. Sooka okireke osooka omala okuwona amabwa ago agali mu lubuto. Kati emmere yonna waliwo emmere etalwaza ng'emmere ennyama ezo eziri high fat, amasavu ago amangi, nti nga bw'onoolaba amata amakennyo, emmere yensiike naw tebirwaza. Ekizibu kyabyo bislowinga digestion. Kakitegeeza erwa mu lubuto acid bazaala mungi kubanga ekyalimu ebbanga ddene naye nga yo terina buzibu, kati egenda kuwaseninga just mbeera. Kibanga ekintu ekirudde awantu ebbanga. Proteins zo kati esingira ddala ezo proteins zikuleetera okuba nga owulira olubuto lujjudde, kyova olaba bagamba oba oyagala okkoga proteins oba oli okendeze carbohydrates kubanga zo buli ssaawa owulira nga akyakkusa. Naye mu kulwa mu lubuto omulimu ogwo ate gwongera kukusa mabwago. Kati lya nerya kitono. Tolya nnyama ku makya mu katogo n'ogira ekyemisana n'ekyeggulo kubanga oyagala nnyo ennyama. Amata gano kendeza teekamuko ku mazzi. Yes, teekamuko ku mazzi osobole okwanguya digestion. So n'emmere neri processed yogenda giyimiriza sausage, deep fried chicken, gikendeeze yeri deep fried. Lya white meat wo. Enkoko etali deep fried lya. Embizi lya. Abasiraamu gya tusonyiwa. Kati njogera n'ekisaaki we mu Katuliki. Sister Kisaaki wanje oli wa ddembe. Njirye. Lya akantu ko. Teryakobako mukono. Sapuleyo gireke mu bulago lya akantu. Ndye. Ebyo ebiri tebikontana. Ekikontana ye ku ruhani n'akantu ako. So ye diet gy'oyinza okola soba osobola ku makyaba olya eggiiryo oteekako fruits z'olya. Eggi ddungi it's a protein gyo terwawo nayo. Naye lya ku ggiiryo naye ku makya nga showakiri olyayoko ku fruit. Oba omisana oba olweggulo ne ova oyo mulungi. Kati emisana osobola okulya omuceere gwo n'olyako n'ebijanjaalo byo oba enkoko. Especially white meat eyo nnungi ngani ennyama. Then n'olya ne ku cabbage nga mbisi oba nga mbisibisi n'olya olweggulo ku bummonde bwo n'oteekako bu broccoli. Kati ogenda olaba olunaku lugenza okuggwa olina fruits ne vegetables mu mmere yo kyetwagala. Ekyo kyetwagala. Gulayo ebibala nga biri waka abaana bakimanyi, ddagala lya mami n'enva endiirwa bwe kiri. Kati nze ng'oggyeko okuba nti ddagala naye waka bakimanyi kasita basanga eyo bizuki n'ebyo simanyi broccoli mu fridge teri abikwata nako. Ebyo bibyo ddagala lya mami. Kusange green pepper taliwo, yellow pepper mwagaza ki ne red pepper. Akajanja mubyagazaaki. Mubireke nze bwe naba olunaku lwange bwe naba nsibye ngenda fumba nja bibafumbira ababyagala mujja birya nga nfumbye kubanga bw'obagamba nno byentadde byonna mubikozese ogenda sanga ba westinze. Wabeerewo ebimu ng'ebyo specifically ddagala lya mami. Tusonde ssente tuzimbe Pentagon. FlexiPay okwata essimu n'onyiga *290# n'olondako omutendera namba 2 ogugamba Pay Merchant n'oteekamu merchant code M070 n'oteekamu omuwendo gw'ensimbi. Bwe kusaba reason nteekamu church oba HPMI oba Pentagon. Weereza ku namba emu okukakasa nti ssente oziwa House of Prayer Ministries International olwo oteekemu PIN. Ssente ezo osobola n'ozitwala mu banka. Tulina akawunti mu banka ez'enjawulo: Centenary Bank, Stanbic Bank, DFCU Bank, Bank of Africa ne Equity Bank. Osobola okuyitirayo essente n'oziteekayo ez'okuzimba Pentagon. Tuzimbe nga tetukoowa. Akatalekeka. Omuntu yenna atayambalangako ngatto zo ekyentegeeza atabeerangako mu mbeera gy'olimu oba gye wali obaddemu talina buyinza kusalira musango. Twegendereze nnyo. Oluusi tumenyebwa omutima oba omuntu n'ogamba nti kale nze bansalira omusango onaakola bwaki. Talina opinion ku kyokola kubanga
tayambalangako ngatto zo. Abamu tebamanyi kyekitegeeza okubeera single mother, tobakkiriza kusalira musango. Abamu sina kubeera single mother, okubeera maama generally tebakibeerangako, bali mu kusalira musango nti you're a bad parent. Authority bagijjawa nga tebabeesinze nti ku Bayibuli, religious leaders nti Bayibuli egamba kola boti ne boti, gwokola contrary ku kya Bayibuli. Bw'aba beesisi akutte ekitabo kya Katonda n'agamba oli nno omuzadde mubi okusinziira ku ngero bweti ne bweti ne bweti. Naye omuntu yenna atabeerangako mu position yo tobawanga buyinza kusalirawo mu bulamu bwo. They don't have the right. They don't have a right. Not even to give an opinion. No. Bajesigalize. Tebageza ne bakumenya tobakkiriza. They do not have a right. Siba bulungi, weeraba.